kankuwe ekyokulabirako Elon Musk agenda kujja wano e Uganda essaawa yonna ajja era agenda tuukirawo mu State House akutrade deal ne gavumenti bongere technology naye okuba ekyokulabirako ekya Elon Musk ye musajja asinga sente mu nsi yonna naye sizize zonna Elon Musk betumugerageranya almost terebo bala sente ze entuufu ali mu bumbi nga 225. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo tukwanirizaako mulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 ekitongole Matayo Foundation we tusinziira okukutuukako eyo munywanyi nawe gy'osinziira okubanga otugoberera weebale nnyo weebalire ddala olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 February 2026 tukwanirizaako mu video yaffe olunaku olwaleero amanya nze Vigeston nga ndi wano ne musajja wammwe Prophet Matayo the Mystic Boy of Uganda. Musajja si wa bulijjo nga we mumumanyi so soko obuze ku bantu baba kugoberera mule mutya kansubire mule bulungi nange gye ndi bulungi mpozi mweyo tuli wano twiriba mpola n'okutunulira ebyo ebitambula kusande tetera kukora naye at least konti leero tusobodde okukola tusobodde okukola okay olwaleero 15 gwakubiri nga 14 eba Valentine abakyalibo bakukulisizaayo ndowooza ejjo tewagenze mu Valentine naawe eriyo ebintu omanyi ekisooka mu byonna ebintu ebyomugaso tetubibalanga bya mugaso ate ebitalina makulu byetukuza bwe tunulira abakuza Valentine nze bwe mba ntunulira naddala nnyo wana Africa abantu ndaba tukyabulamu okutegeera kyova olaba nti neze gavumenti ebiseera ebisinga tugaa nti tulina badikiteta mu Africa naye neze gavumenti bwe zitufuga ennyo zikyakizudde nti tuli basiru okimanyi abachina balina Christmas ya gwa mukaaga naye ne bwe yapeni nga tomanya ebeera mu gwa mukaaga ey'abachina naye ne bwe yapeninga tomanya teri mu China avaawo mbu simanyi nze tewali aggalawo eyo kusaasaanya sente oba lwakugalawo nti mpumudde mugeze mu vacation waakowera waawumuliramu n'alya kukyemisana naye nabadde ntunulirawo abawala mwala yabadde ng'akaaba mbu tebamugulire kamu can you imagine n'akaaba n'amaziga abaana baakaabidde ddala olabika gwalabyeko omu ekisooka mu byonna ku nsi kuno ebintu ebikyasinza otwavuwaza butamanya abantu balowooza amakomera kwe kugende ekigo oba ruzira ne bakusiba naye ate ekomera ly'obutamanya ate bbi nnyo era n'ebiseera ebisinga amakomero ebiseera ebimu bagateekamu abantu okuyiga naye ate bw'otunuulira Africa tukyalina ekizibu kinene nnyo ddala nti ebintu bye baatuleetera bye tukyatambulirako tetukulanga mu bwongo tukyali wansi kati tulina kukola tutya tubiveeko lumu egy'emizizo wano mulinawo bakabaka bamwe abalwana entalo kati nosanga abanyoro tebateekangawo olunaku lwakujjukirako abalega nga ye omulwanyi nosanga namwe muli mu bya Valentine musirwala mukuza ebyekisiru wano mpulira wano musimanyi bakintu muteeke olunaku lwa kintu lwe muba mukuza at least omayo kangwambe kino nze ebiseera ebisinga senga mwali musobola okuba nganze waliwo ebintu byendaba nempuliranga n'obusungu bunkute nenyiga na bunyizi lwaki nti omuzungu plan zaatupulaningira n'ebintu byatulowooleza ffe tutomera bitomere ekintu n'okiyingiramu osinziza tolina nakyomanyi oludde eri nti bandoga kati abasinza Valentine bagenda nakumalirira nga okumanya nti olunaku lwakikolimu baawukanye amufunisiza olubuto amuleseewo ku Valentine bye bigenda okuvaamu olw'okuba
kati mulimu abakyala abagenda okunoba lwa valentine olunaku lwa kisiraani tebamuleetedde kirabo n'anyiiga kyokka ng'alina ebbawo bawangadde emyaka 10 mbu naye olwokuba teyaleese valentine kyekiringa bannayuganda bantu bazibu nnyo nti obeera n'omuntu naye bw'ofunamu ekizibu ng'omaze n'omuntu emyaka nga 5 ofunye ekizibu lwakuleka oba lwe munyiigamu lwakukyawa ne mutaddamu kwogera kugamba nemwawula ne mubanga ababadde n'emparana ya myaka 4 okitegeera so ebintu ebikirizibwa mu by'abazungu kyova olaba Bisaka yateekawo eddiini ye eddiini ye ebyo tebikkirizaamu n'obusiraamu nno bwalimu obuwaayiro naye lwakuba nti byonna by'abazungu abazungu bano olunaku lwa valentine eba public holiday waabwe eyaawa nkebererayo mu America just bateekawo Rihanna oba Minaj ne bakuba akarango omanyi nali ngamba nti Hollywood eno mbi Hollywood ekuteeka mu vision nekuteekamu ekirooto nekulipurayinga mu bwongo kati ebirowoozo n'otambula ng'olowooza ojja kubanga Rihanna naye nga toli Rihanna ate toliba lwaki nti Hollywood ejjako erekwate Rihanna bamuwe oba oli bamuwe ssente omanye Abamerika bano balina ebintu bye bakola singa gavumenti yali erinawo abantu abanoonyereza kwegamba mu tekinologi China ne America ne Russia buli omu alwana kuketa tekinologi wa munne naye singa ne gavumenti zaffe ekwetooloola ensi oba zino eza Africa zaali zateekawo ekyo nti katubbe ku magezi g'abazungu singa oba oliawo tulina bye tubajjeeko bingi singa at least ebimu twabibuuka naye nga balina obusobozi obubakoppa America kankuwa ekyokulabirako Elon Musk agenda kujja wano Uganda essaawa yonna ajja era agenda tuukirawo mu State House akutrediru ne gavumenti bongere tekinologi naye okuba ekyokulabirako ekya Elon Musk ye musajja asinga ssente mu nsi yonna naye sizize zonna Elon Musk bwe tumugeraageranya almost bw'obala ssente ze entuufu ali mu buwumbi nga 225 owulira 225 n'essaawa ya leero ali mu biliyoni 8 eza dola Uganda tubukola budget wano ne bakola budget ya biliyoni 5 biliyoni 8 biliyoni 7 ate nga za mwaka mulamba gavumenti zebeekoze naye oli azitowa biliyoni 8 kitegeeza ogata budget ya Uganda mirundi nga 50 okwenka n'oli sente ze omuntu omu lwakiri bwe kityo nti America olw'okuba eyagala yeekuumire ku ntiko etuuka okwata sente ezaayo nezijja mu Federal Bureau Bank nezikwata neziteeka ku akawunti y'oli nga bakimanyi kubanga bakikola nga bwolaba ba Pleiadian bwe bakuloningawo ba president baba America baserebo okwetooloola ensi America okwekuumira ekitiibwa kyayo mu buyinza ku bwa super power si mundu yokka facts kati tuyinza ogamba kati nga wano gavumenti ya wano bw'obeera n'ekitone tulabe bakyeputegeyi basibeeyo mu kapukyolwa mu nsozi zaabwe tewabayo nawa LC abagulira amazzi naye olumala okuwangula babawa convoy ne balyoka babayita mu State House ekyemisana so nti wano tumala kwebonaabonera ate olumala ne bajja nga baagala byabwerere gavumenti geyagala byabwerere neryoka ewulira nti wawangudde omudaali mboyo mwana waffe wagwanga buwuuba bendera zaffe okitegeera nti America yo buli department yonna yayagala eteekemu omukono nti Elon Musk olw'okuba nti mugagga gwe basiimamu bakwatako sente ezandibadde ngeza Bank of Uganda ne batopinga kwoli asigale nga yakulembedde mu nsi yonna nti aliwa mu America ekyo sente ezo tusizize ne bwe ziba nga sizize yes naye abakimanyi naye bwe bamuteekawo abakiikirire mu bagagga ne kati wano omwana ne bwakeera n'ayiga katugeze ng'okuzanya chess okuduka emisinde oba amatatu
oba puuru wano ffe tusigala tugamba nti byakiyaaye era gavumenti ebyo teteekamu ssente tebirina makulu okuzituwa okututumula ebitone byaffe at least eziwamu ba MP miliyoni 8 bagula amasuuti oba beebuuze ku balonzi okitegeera so ebintu ebimu ebikolebwa bwetuba nga tukyasinza Valentine abafirika obwongo bwaffe bukyali bunafu. Valentine kitegeeza tewagikuziriza ddala oli serious kati nze sikuza December ondeetera Valentine nze omwaka mbala mwaka nga guweddeko kitegeera kati nze ne December simukiririzaamu oyinza otya okuŋŋamba nti nkuze Valentine kiki giri mizizo gy'abazungu gya misambwa muleme okukuza lubaale wammwe muleme okukuza bajajjammwe abanyankole muleme okwikirozo mu bacwezi banyu mbulunaku lw'abaagalana nawe olina omwagalwa awo twamulaba kati bwe mba namwagala kati waliwo kyatafuna kati kyogamba kwolwo olunaku lwagenda okufuna ennaku endala abadde tafuna abakazi mbadde temulya mbadde temunywa bw'otuma omusajja ekintu bulijjo abadde takireeta abananga mukyali banafu kyova olaba babalimba nti abakazi nti omukazi ye bagamba mbu omukazi ye muzira w'ensi nga ne Valentine ekunobya oba muntu kyategeera ekyo bakigeregeranya leero nti be batuzaala ye nakazadde omusajja bw'atabawo yasobola ozaala Mwani Matayo nze ombuuza ebibuuzo naye weebale ejjo abaana wabagabidde bimu ku bino abantu baffe baali batuweerezaako wabagabidde ebitabo nabagabira bottle nazirabyeko nalayo ku sunscreen ziri ze baatuweereza wazidistributinze bulungi nnyo ndowooza n'amawulire ago gagenda fuluma oba olunaku lwaleero ku mativi ag'enjawulo wabo abaana bazeyo ku masomero naye tukyalina abaana bangi era tukyetaagira ddala obuyambi kuba waliwo abaana baagala ogenda mu P6 baagala ogenda nga mu kirasi ezo ezawagguluko P7 P4 P3 naye beetaaga mu school fees so nze nasobodde okukola kyensobola nenzizaayo abo abamu ku abo naye abalala bangi abakyetaaga okusoma so nabadde mbagamba okwonoona sente ozitwala mu Valentine nalabye omuvubuka awo yagulidde laptop omuwala omuwala n'agikuba wansi n'agyasa singa wagituwadde singa olina n'emikisa kyokka no n'omuwala eyagikubye wansi banaye bw'omulaba naye bana kiri Uganda kiri Uganda gwe kyoba omanya omuwala bamuleetedde laptop n'agikuba wansi n'agyasa n'alaga nti tayagala kumanya sikwagala naye nga ne gwe bawadde laptop omulaba naye banaye Katonda yatonda ensi eno kyovora gavumenti obusiru bwaffe gavumenti ekyatufuga nnyo kyovora nabagamba nti Jinping ekintu kyeyakola nowe Burkina Faso kyeyakoze ekyo ekintu kiyamba nnyo kasita otuuka mu buyiza n'ogamba nti opposition njijjeewo China tebalonda mbulirayo ensi esinga China mu nkulaakulana nga balina dictator omuzungu atugamba oli aba dictator naye ffe abatalina dictator nagamba mu America n'ekintu kyeyakola oba omuzungu kyeyateekamu bw'otunula nga ba Nelson Mandela baba babi ku muzungu bano ba Lumumba Justin Lumumba ow'e Congo ababa babi ku muzungu baba basiru naye ba Mugabe ba Paulo Biya bano ba Nguema abana b'Equatorial Guinea bano abaffe abo abasajja bagezi nnyo bana ne demokrasiya naye nga demokrasiya ettaffe opposition singa evaawo president n'agamba nze ndangiridde ngenda beerawo mpaka lwendifu tuba tetukyalina na focus ya kukola ki kwakati bagenda leeta kino kanki bayisizeewo era abayenalemu ndowooza mulidde empanga ekintu kino Kagame yakikola ekiriwa bagenda kulangirira ekisanja kigenda kwongezebwayo kidde ku myaka 7 n'ekya president n'ekya MP kati bwe kidda ku myaka 7 mu constitution y'ensi president asobola okukomawo ne yeesimbawo ng'ateesimbangawo
kubanga biba bikyuse netubala buto era awo tuddamu ne tusiima ne tulonda. Okitegeera? So ababaka ekisanja kigenda kudda ku myaka 7 abayiseemu kyova olaba abasinga obungi kati bonna bali mu kulipurayinga mu kooti bebawangudde ka information ako bakamanyiko ate kanafuluma. Naye nze nandiwagidde nga ekye China omanyi omuzungu ono an'ebintu bwe baleeta opposition kuba kututa kati kyogamba ye tamanyi byali wano nti oba abantu baafa nga tavangayo kwogera omuzungu atugamba nti human rights nabe nalabyekaawo mu kooti oba y'Abamerika oba ngenda kuwa information nkya nga balina bye bateesa. Abazungu batuleetera kufa. Muzungu ye sitaani ate yatambulira mu Katonda nabagamba Zeus mulala. Yakola abazungu ebintu bye yakora bye bitubonyaabonya bajjajjaffe nga tebanabaawo. Nabagamba mu 1800 okuva 1556 okutuuka 1517 abaroga abaali mu Europe ne mu South America baali bawerera ddala be batta. Era omukyala yasembyeyo okutibwa ne bookeberawo bamuyita Honde Genet yafudde mu mwaka gwa 1700 bwe basembayo okwokya n'omuliro. Yafa mu mwaka gwa 1727. Naye abazungu beba abantu abo abaafa olumositiri abakyala baali basoba 5,000 n'okusoba baali barogo baali bakola buli kimu. Naye ffe abali wano munange ffe bagamba ffe abalina bajjajjaffe abakkirizanga mu byaffe abalina enneeyisa eyaffe balwana okulaba nti bavunza ffe tusigala nga tuli bakasasiro. Kyovula batukuumira mu butamanya. Gwe weebuuze buli kintu kyonna ekinfecting kijja wa muddugavu. Tusobola okubeerawo ng'omuzungu taliiwo? Kisobokera ddala. Era tusobola n'okubeerawo nga n'eddiini teziriiwo. Eddiini enzikiriza ezaffe zaaliwo. Bajjajjaffe babaddewo almost emyaka n'ebisiibo. Omuzungu asobola tukkiriza tumweggyeko? Kisoboka. Nakkiriza? Nga lwaki takkiriza? Ekyo tekibaako na kugamba nti nakkiriza. Iran ng'ekola tekola yokka. Ekola nga yeeyambisa akorasha. Anti kati okujjako omuzungu oba ofudde mu Commonwealth ne wejjako n'Omumerika. Omumerika bagamba nti nkutaddeko ennatti gaana emmere yonna eddamu ogenda mu Amerika. Wano tewaliwo pamba gwe bakolangamu engoye ze bakola pamba tebamujja wano. Ebintu byonna eddagala amadagala bagajjawa. Amadagala bagajja wano mu Afrika. Lwaki bamala bitwala eri? Lwaki? Anti kutufuga kutukwata bwongo kye basooka okukola. Kume nga liva wano. Eddagala ya sirimu likolebwawo e Mulago. Iwane Mulago. Naye ne bwaba ni wano tewali wano munaasi wa Uganda. Kabe Kabaka Ssigwe batenda nti ye nannyini nsi. Naye takkirizibwa kujjayo mpeke nga Abamerika tebakkiriza. Likolebwawo e Mulago awe Ruzira. Eruzira. Naye ne bwaba Kabaka ne bwaba President Museveni tasobola dijja waawo. Lwaki? Ekyo bayita omuzungu okutukwata obwongo. Ne batuleetera emipiira. Ne batuleetera kyaki. N'otuuka mu kyaki n'okutula enjegere n'otuyana ne weesiimuura. Beeri bali mu kuyiya mmotoka. Nakulaba butya bwe babeerawo. Oli mu kutula njegere. Oli mu kutula njegere gy'oli nti waliwo akusibye. Ne babaleetera ebyokusoma. Mwana n'omutwala ku education n'asoma catering nga talina na faamu ya nnimiro. Enjegere ziz'okuba mu nsi ya myoyo. Anti wulira tulina education. Osanga omuntu nti yasoma bya catering tamanyi na kulima. Talina na kapoloti kalimu bijanjalo bakasooli. Byanafumba naye asoma catering. Kyokka mu abalina gorodi abandi badde basoma ebituufu ebya gorodi oba nsoma ebyobulimi musoma byakufumba. Onoofumba ki nga toyize kulima? Asoma catering alina okusooka n'alima ebyobulimi. So obeera oteeyika nga 5 olyoka ogamba ngende nsome catering. Ng'onoobeera waawo nga bukozesa buli kiseera. Okitegeera? Ebintu tubitambuze straight nga bwe birina okuba. Mulimu amawanga munnange nga gali straight ku ekyo kye gakola.
Olaiko naawe wootulaba we tulina okubeera ewatuufu. Bino byonna bye tulimu kasasiro mwereere era togamba nga nti ensi ya Africa mbwe erimu eddembe. Kyova olaba buli omu adobonkanamu ekyo kyali. Lwaki nkunyonyola bwe nti abantu kati emuzungu yatugamba yaleeta eddembe mwe muva abantu okutomera ebintu bye tutarabye oba bye tutasanze n'osanga nga kituleetedde n'obuzibu olw'obutamanya. Kankuwa ekyokulabirako olunaku olwokutaano mu kooti ya America waliwo omusajja gwe baakutte. Nze nga mbagamba nti alien weeziri ne muwakana. Waliwo omusajja kooti gwe yakutte. Omusajja ono mu kumukwata bwe yatuuse mu kooti nga bamubuuza yabadde talina byayogera naye yavuddemu olulimi nga lusinga n'olw'omusota obuwanvu. Olwo ki kyamukwasizza ate? Anti bagwiridde kye batategeera. Bino bye batukwatakwata. Baamantadde ne bagwa ku bye batategeera. Era baawonye buwonyi. Waliyo ebitonde ebiriyo ebiri ku nsi wano. Kati kangambe kino nze nali ngenda banyonyorako njafunayo olunaku mu basensulire Bermuda Triangle. Bermuda Triangle teri mu sayansi yonna. Wabula poto connectinga mu multiverse oba mu universe ondala. Ogitusomesako emabega awo oba? Bermuda Triangle tetugyogerangako. Ogenda gituwa mu full dose. Ndowooza mu dakiika era ntono awo bakyaliibo oba tutwale omukisa guno tukisaasire ku bakyali baffe abaafiiridde mu kabenje kaabadde esaidi z'embalala. Mwafiiridde munnamawulire waffe owa NBS Julius Kitone oba? Ekisooka mu byonna nze nabanyonyola ne mbagamba nti obuzibu bwa accident za Uganda gavumenti butagaziya nguudo. Kyekyo kyokka. Bino bye bagamba mbu simanyi wali Masaka waliwo kanywa musaayi simanyi wali ezo zonna history. Baba kanywa musaayi bebanga bakutta bandibadde basenguka teri musambwa gutatambula. Gw'omuntu osobola otambula we mufiiridde n'abalala basobola okufiirawo. Zino noza ne bypass ze bateeka mu bibuga wakati ng'ate tebavuga speed. Lwaki tebazitwala ku highway ezivugibwako speed? So obwo bulajjagavu bwa gavumenti singa ekola nekwata ngeno Northern yena mungona negigaziya ku makoona agali mu highway abantu tebasobola kufa. Mu makoona ne bateeka katugeze ngaawe Mitiana awagwa abantu kati waliwo trailer yagudde netta n'abantu oba yeeyo eyanyize drone. Nti amakubo buli we gagejja negagaziwa at least abantu buli omuntu aba asobola okumanya nti kati ngenda kuweta wali emotoka bweti ne bweti njirabako. Amakubo agasinga obungi highway abantu bayisa. Ate abantu ogenda okuyisa nga orabe kubo limalayo eri ng'oliraba okuganga orabe motoka ejja ng'olabira ddala ewala. Olabira ddala ewala nekikuwa n'okuyisa n'avuga speed abiri ng'asobola okuyisa kubanga bw'oba oyisa olina okuba ng'ovuga speed ezisuka mu 8 gisooveeyo n'omulala akusingako speed ayite. Okitegeera si kuvugira mwena mu line emu nga muvuga mpola muvuga speed yemu muba mujaleeta accident. So nti abantu abasinga obungi accident zikyaliwo bulungi nnyo era ojja kwewuunya nti n'olunaku olw'enkya wayinza obbaayo accident endala netta abawerako. Accident zikyaliwo era guno omwezi bwe zinaamala okakana bwe ziti kati olw'amasomero gatandika okukwata omuliro. Byotugambye ate nga byongedde tutiisa kangatiisa. Temutya muli bamalayika ffe tuli bantu. Abantu batondebwa okuyita mu buli mbeera ekirungi n'ekibi tetulibangako bamalayika. Era bw'osanga omuntu nga yeetiitira nti nze ntidde kuba n'empi otyaki oli malayika oli Katonda. Bo be balina okutya bamalayika. Teri muntu atalina kutya kubanga ffe twatondebwa okuyita mu buli mbeera eri ku nsi. Okitegeera nti omuntu ogenda n'oyavuwala n'oddamu n'osanyuka n'onyiiga n'oraba n'oweebaka. So kati kyova ngambye nti buli muntu yenna ye mu mutwe yateekamu kiri omuzungu kye yateekamu
Yes, sir. nti nze natondebwa kufuna gwani buli omu waliwo abaatondebwa kambawo ekyokulabirako mu magye mu magye wabeerayo komando ne komanda okitegeera kati oyinza okusanga nga meja ya training abakuuma jeno kitya kwegamba nga meja yalina obukugu mu training obusunsula abaana bakomando abagenda okuuma jeno okitegeera jeno taba na budde obwo jeno waayita wona aba akuumibwa naye nga amufuula ekyo kyali aba kuranka ya wansiiwe okumuwa bali banyugunya kwa bano be basiba mu field bano bakano baani be basiba bayiriba oli bofuuka jeno oba ofuuse ufuna woofiisi kutuula kuduumirira eyo naye wano mu field togenda nnyo kati bali ababeera wansi mu field be babeera mwe muvaamu abajja ne bakuwaki obukuumi so mu bulamu bw'ensi eno mulimu abantu abatondebwa nga nze ogwanga natondebwa kuyamba katonda we yanteeka awo tulinga motoka nga gwe tofuna omutwe gwa tureera nasanga nga abatamiivu nga bawakana nti tureera edduka temanyina Subaru tureera bagikola kusitula ekyo nakiwulirako mbungo gwo omutwe gwateredde togoba tureera yakolebwa kusitula amaanyi gaayo gonna gali mu kusitula naye mu speed Subaru eba eri wala ogwo omutwe netugisimbala n'ogwa Subaru eba yagenze dda okitegeera Subaru yatondebwa kudduka misinde eri yatondebwa kudduka medium speed na kusitula bizito ate oguno omutwe gwe bisitula Subaru tebisobola n'ekyo kyekintu ekikyatulemye mu bulamu nosanga omuntu ntinze Valentine ondeetera otya essimu tinjagala motoka gwani ayagala emotoka kyogamba watondebwa gifuna emotoka abantu singa mwezuura okwezuura kuno kwandibadde kubayamba bingi ati tuleri naddala nkubuuziza ekibuuzo nti otuyambye otya naffe tutandike okwezuula ebbanga lyembanyonyoledde singa waaliwo yali agezaako okwezuula singa bakikola dda abantu bagenda mu makyaki basigala bagamba nti nobeera bubi noddayowo omusumba nosaba novulwa n'ekyokulya basita asigala kugamba nti katonda bwatyo bwayagala obeere ogira ogumiikiriza kyokka ye bwayavuwala meeting zitula lwakutaano nemusondeza emizindaalo pasita takola basabisa ku sande enaku endala takola naye ye nga ye yandibadde agamba nti bizinensi zange nafunyeyo $5,000,000 kaneegulira emizindaalo naye buli kasente meeting ku kyaki buli sande balina osasula nekisa yakubye kwegamba neweebuuza pasita amaze ebbanga n'emmotoka zaavuga lwaki kwegamba okimaye wano bapasita beetwala okubanga balina ebitiibwa n'okusinga bakabaka pasita almost asobola okuba ng'afuga n'ewuwo whereby nti yawa mukazi we ebyokukola n'omusajja yenyini okitegeera ng'afuga ewuwe n'afuga ewuwo naye nga akikolera wano ku bikolwa byabwe madiini empisa kyengezaako okubanyonyola lwakuba ebiseera ebisinga temunfuna empisa teziriiko nti ono oba ono empisa za Africa empisa za Africa n'omuntu yena asobola okuwa amagezi ne bwaba takuzaala nze empisa eza Africa omuntu yena okuyiga oba omudugavu yenna nga ategeera okuyiga ng'ogyeko bino ebyobufuzi ne Museveni obaako bingi by'omuyigirako naye bw'okinyonyola ekyo bali bajja kugamba nti owagira Museveni naye bingi byaliko ebyokuyigirako bingi byaliko ebyobutayigirako okitegeera bw'otunuulira gavumenti nga bweri ne sisitimu y'obutonde bweri lwakuba abantu tebagitegeera ey'obutonde ogigeragana ku gavumenti naye bweri nti omuntu ayinza okukola ennyo kankuwa ekyokulabirako mu kyaki
abantu bangi mu church basabye bakutudde enjegere myaka 10 akyali mu mpangisa naye ate bano ba church ngendayo mu mwaka ngendayo emirundi 3 sente bafuna bali bulungi n'okusinga bali kyokono yefuula nti aliranye Katonda tali bulungi. Nakubuuza ekibuuzo nti lwaki ate tulaba ng'ebyamagerera bikyagera maaso nakubanga bikolebwa anti babibalansinga. Tunuulira abasajja bano kati kankuwe mu gavumenti ekyokulabirako ngenda kuwa bya mirundi 2 mulimu abantu abali mu NRM nga bayayaanya okutuuka nga ku bwa chairman oba NRM oba okufuuka ba RDC nga bakirwaniridde emyaka na bisibo nga kikyagaanye. Mulimu abantu abali mu security nga balinze babalinyise rank nga bakiyayaanidde batereza application bakoze buli kimu nga bikyagaanye. Naye bano abakola ba kifeesi bayingira NRM ng'afuukirawo gundi bayingira NRM ng'afuuka meja ng'afuuka RDC n'afuuka prime minister n'afuuka speaker n'akola ki. So olunaku lwaleero njagala n'okuyozaayoza Nobert Mao wa DP Ssenkaggale okuba nti yagenda ofuuka speaker avudde mu opposition n'afuuka speaker. Abantu temwakitegeera naye Anita Among yali FDC. Abantu abalina ebifo mu gavumenti kati basooka kuba mu opposition baakyuka ne bafuna ebifo. Anita Among yali FDC n'akyuka n'avaayo n'addamu NRM n'afunirawo obukulu. Kati n'oyo Nobert Mao naye nga oyo tukuyozaayoza DP ekyali mu opposition. Abantu abakyasinze okunsesa wano muli mu Lwasa lwakuba nti yaawemula then ne kubako Nobert Mao. Nobert Mao yalinga menti wange mu comedian era nze ne bwe ndabanga NTV eraga Nobert Mao tuwulirawo ne bwe mba nabyenkola kubanga mba ne stress zange sekerawo ng'ogenda seke Nobert Mao. So kati fuukako speaker oba oli awo wajja kubaawo ebirala ebingi ebikoleddwa okusinga kaawo. Okay, tujja muyozaayoza nga afuuse naye nga tumaliriza ndowooza obadde ongambye ku baddugavu abadde bambadde batya? Ebiseera ebisinga nze nga mbagamba nti eno continent yali y'abaddugavu naye omuzungu bwe yajja n'atufuukira akayinja mu ngato. Naye nabagambako nti Asia yonna yali y'abaddugavu. Asia ewali abawalabu Abachina, Abajapani, abawalabu so wali Middle East awo Asia yonna n'Abarasha we bali wonna just gundi obudde bwe baakyusa climate change yezenga emyula abantu abo n'okuba nti bali mu rehabilitation ne bafuuka ba white ate ne mubaamu ne gundi eno nti kyekite nali bagamba nti ebirungo ebidesigninga abantu n'enneeyisa na buli kimu system yonna amayinja aga designinga abaddugavu gali mu Canada galige watulaga ebo ebirungo ebiva mu musana okufuna ebiriisa system okubanga nga ne boogenda mu America ne weeyerusa n'osigala ng'ozaala omwana omuddugavu nga kakala kali kakwatira ddala mu storm cells ziri ezisookerwako obutakyuka fe ebyaffe bikkira mu musana naye nga system yonna eva mu Canada. Then abazungu bo baze nga bakyuka mu ngeri za njawulo. Twalabanga bajetiri ne bagambako edda nti bajetiri basalanga obuviiri obw'abamonko nga bukoona ku bigere ne batunyonyoraawo ne mbagamba nti baali baddugavu ne mumpita omulago. Naye at least ko bannayuganda babadde mu China bampeereza ebifaananyi ebituufu ngenda be bateerawo awo mulabe bajjajjaffe abaavira ddala mu Bachina dene bumala otunule ne feesi y'omuchina owaddala owa bulijjo abo balina obuuso abo balina obuuso Abachina abaddala baasigalirawo nga aba Egypt abaddala aba Egypt abaddala bawerawo kati almost nga 150 oba 200. Lwaki ogamba abaddala? Abaliwo aba Egypt kati abaleero abasiraamu abajuddeyo baze nga bava mu Morocco bava Iraq
bava Syria ne bagula eri obutuuze ne beegatta omwo nejja neefuuka ki Misiri ne nga bweoyinza ogamba nti kati wano abaddugavu abaddugavu Banyoro Baganda Basoga be baddugavu abaddala nti abaasookawo abatali batala kwegamba bwe tubala eno ligimu eriwo kubanga bwe tubala abaddugavu bennyini ate n'Abaganda kati tebabaamu mubaamu Abanyoro naye era nabo nga balimu bakukekereza kubanga waliwo saidi eno waliyo abantu kati abaliwo kati sawaliwo ku generation gye tuliko mu East Africa abaddugavu abaliwo abaddala abatwa be basooka ne kuddako Abanyoro n'Abaganda ne mujjamu bano abalira bakapchorwa bwe batyo n'Abasoga kati tribe zijanga zegata kati bagamba omuddugavu waddala kitegeeza omutooro abadde eri ewaffe oyo aba mwana w'omuka okitegeera beekutula wammwe so saagala banfune bulala naye kyennyonnyola kitegeerekeka mwami Matayo deni n'Abaganda nabo ne badde eno ewammwe era waffe era naliwo nga president yasooka okufuga Kenya yali mwana waffe Jomo Kenyatta yali Munyoro yali Munyoro gwangamba Jomo Kenyatta yali Munyoro kati ebyo mu kifo ky'okubisomako bali ku Alexander the Great Vasco da Gama Simabiki Napoleon bali ku bano bagonde abaliwa bano abayiya ze physics bano bana science ba Newton be bamanye eri nebo banyonyora wana ebyaffe ebyawana kyovara abantu basinza byeri fa abadugavu tuli badugavu mu mubiri eneeyisa n'enjogera na buli kimu tuli muzungu bali be balolomodo baffe nti osanga kabaka ng'ayogera luzungu osanga president ayogera luzungu paramenti yaffe boogera luzungu kyokka batugamba nti tusome Luswayiri mu gavumenti ya Rutongoza abarutongoza tebalwogera naye ffe basindikayo okitegeera ekintu ekyo singa tuli serious mu kuzimba Africa paramenti yandibadde teddamu kufulumya kigambo kya luzungu nga tuli serious nga twogera lwakirwe waffe bandibadde boogera Luswayiri ne tumanya nti kati gavumenti yakaaye ata nani nga minisita wogira ng'oyogera speech mu luzungu okiikirira muzungu kyovara nze ebyo kyanyamba nnyo nembeera bali wa gavumenti njirabira mu Kamooli ate obuzibu bwava nti be baatufuga kati tetulina ngeri ki gye tusobola Kenya tebagifuga Kenya baabikyusa dda nabadde ntunulira William Ruto ng'ali n'abaana abeeru kambatireko ka vidiyo ako abeeru nga bano betubeera nabo ng'abawa ssente okutandikawo bizinesi abavubuka bona. How are you, my dear? Habari yako? Unaitwa nani? Charity. Yes, Charity. How are you, Charity? I'm very fine. Na mimi naitwa William. Wow. Nishawahi kutana na wewe na I was in form 4. Wapi uko? Nikiwa shule high school at KICC. Na nikasema wakati umekuwa president lazima nitakutana na wewe. Who is God? I'm here with you. Bwana asifiwe. Sasa abayise abeeru ng'ali nabo bulungi abamanyi mwavudde muno muvuka nga yagala mubuukira ne bamukwata naye nga president w'e Kenya nga bw'omulaba nga mu butuufu asingano wa America ekitiibwa bwe njogera ekitiibwa kyennyonnyola ekyange kyemanyi nti history gye twawuliranga kwa Amin kati ate president w'e Kenya nze namurankize ng'eyasikidde Amin eyakutte ekyokubiri mu kifo kya Amin atya nti yabadde mu bantu nga tolabawo na musirikale yabadde mu bantu nga tolaba ba uniform okitegeera ng'abantu ayogera nabo sigamba nti soko ite wali soko oyogere kino soko nga tabenyinya nti yambala masiki tontuukako yabadde mu bantu nga n'essimu azikwata bwati nga kwata ne bekuba selefui ne bekuba n'ebifaananyi omanyi omuzungu alina ekintu kyatuleetera wano gamba nti bw'okula n'ozanya n'omwana mbw'oba musiru wano mu Afirika
era wano netwetekamu kirimbu nze ndi muntu mukulu sizanya n'abaana bato naye eri mu bazungu bw'atagenda okulaba omwana we ku ssomero omwana n'anyiiga taata wakati waba mirembe kituufu kyokka ate ffe ewaffe eno ne bakivumirira akubeera n'omwana wo n'ozanya n'omwana kya busiru okitegeera nti Ruto ekintu kye yakoze yabadde alaga nti alenga sereeru naye wano ne betubeera newe mupi soko tunulira ebigambo Ruto byabadde ayogera ng'abyogera mu Luswayiri president mu Luswayiri yabadde ayogera Luswayiri nti Kenya yo yasalawo ne bakozesa Oluswayiri lwe bakozesa kyekibanguyidde mu ofiisi zonna president lwakulembeza kimu bibiri Luswayiri aza n'okwogera ebigambo nga 500 500 naye ng'ebigambo 10 nga Luzungu ebigambo almost nga 490 Luswayiri kitegeera so ensi zaffe okukula tulina okusooka ebyaffe kalica eneeyisa bano banyambala bikete bano abatamiivu ntera okulya wano mu ngambo nti abo pulezidenti bayagala abatamidde bwe mpulira mu ngambo naye nze nkulayiriranga eggwanga lisimbudde okufuga omutamiivu batomwagala mu nsi yo kuba talina kyagasa ggwanga Traore bwe yayingidde mu buyinza 2022 mu 2023 saawa ya leero abasibe bonna bakusalira myaka 15 kudda wansi akozesayo emyaka 4 n'akuta genda okole mu nguudo genda okole wano naye wano n'abakozi baffe abakola mu nguudo n'emisaala tegirabika kikanga gavumenti esasula buli lunaku pulezidenti ateekako signature naye bano abakozi be n'emisaala Matayo tweyanziza njala kubanga nkuta naye nga sinakuta bulungi waliwo gundi gye twayiseemu luli olunaku lwali lwakutaano lwali lwa mukaaga eno kampani yaffe etwala abantu ebyokulambula wakati nga tugenda balekera vidiyo yaffe eno bagirabe naddala bali ku YouTube gisaamu katini tugibalekere ekisooka mu byonna mwatuse ku nzikiriziganya efaanana etya Matayo Foundation n'aba Avenues obulango of course twadde tubayisangamu awo mpola mpola naye kuno twagenzeeko ku yafeesi ekisooka mu byonna nze ndi muddugavu omuntu yenna bw'aba alina ekintu kyonna kyakola nga kituufu tuba tulina omulangirako okwongera okipushinga era oba oba olina botiiki olina ki nze nsobola okujja n'onkubira n'ongamba jangu nenzija nenkulangira bizinesi yo okitegeera nti tuli baddugavu so abantu bamu baagala otambula tebamanyi gye banaatandikira abamu bannayuganda bamanyi by the way kyansanyusiza jjo nabadde ntunulira embassy ya America nabadde neetegereza abasirikale abazeeko wano Abamerika we bali bayingidde naye tobabuusa ye kodi naye nagenza okwetegereza nendaba nga embassy ya America yammye omukyala visa nga yeyerusa era kyankoze bulungi nnyo yadde yabadde muddugavu bamye eyeyerusa visa amanyiza abalabe beenina balinga banna omuntu eyeyerusa omuli w'ebisiyaga omuntu atayagala Afirika atayagaliza Bafirika oyo oba sitaani oba muzimu oba geyeena oba musambwa gyendi eyeyerusa bamumye visa era ndi musanyufu nnyo weyerusa otya oli musiru ng'oli mu Afirika abazungu ababakolera ebizigo ebyeyerusa balina chemicals ku batatu ku mubiri omubiri gwo ne bwoba mweru n'ofuuka black lwaki tebamodifyinga ne bakorawo ekizigo nga kiddugaza bo abasiiba nga bajja omusana omuzungu akoze tekinologi ena tumulabye netutendereza ali ku magezi g'abaddugavu ye nga ye yeevumbulire era omuddugavu bw'anaakiyiiya n'ayiya by the way waliwo omwana yali mu Ethiopia yayiiya sabbuuni nga ajjanjaba olususu lwa kansa nga sabbuuni skin cancer nga sabbuuni wa dola zaali 22 gye mutwalo nga 7-8 kyokka ate eddagala lye bakuwa mu ddwaliro eriweweeza kansa litandikira mitwalo nga $5 ejja dola erijjanjaba skin cancer liri mitwalo $5 ejja dola miliyoni nga 10 8
naye omwana yeya $222 mitwalo 710 awe watu kale kati balire ku mitwalo 10 gye Uganda. Ne baraga nti kampuni nezimu depositingako kampuni zifuga ensi omuli Jeff Kennedy company. Ono Jeff Kennedy gwe batanti naye family yaabwe. Family za America zonna ezifuga bakulembeze ba America bazenga bafuga America. Family almost bali mu role eri family emu. Jeff Kennedy family gye yali avaamu ye yaguze ne bajeno ba China abasenga tebabalabyeko omayimwe mubeera wano muli mu Valentine bya kisiru. China America yaguze bajeno yayo 8 ne bawe nguzi yabadde guze jeno omu yabadde akulira mu province ye Tanjin mu balina nuclear ezimu kuzebadde bakakora. China erina nuclear gye badde yakakora edduka bwe begenda nga Masaka esobola okuyita mu Kenya osobola ogisindika n'ogiwa coordinates ng'eza Stargate n'esooka eyita Kenya nemara okuyita Kenya n'eryoka eyitanga Rwanda kati gweotunuza eno system yo egiva behind era eyo nuclear ne America badde tanagikora. Kati America yakozesa family ya Jeff Kennedy bakozesa buli kimu ne bagura jeno wa China ne Jinping yabakutte esawa yonna bagenda Karaba bana abakibaddemu China tazanya Matayo tubasibule tugenda balekerayo enzikiriziganya Matayo Foundation ng'ekitongole batuuseko n'ekitongole ekyo kya Avenues ogenda wulira banja hade baagala nnyo okutambulanga ne Mwai Matayo mweze ngendo ze zaatera okugenda mu research ow'enjawulo nabagambe namaze okusiba mu Gwokubiri nasabye nnyo okutuuka ku president katulabe president gwena atuukako njagala mutuukako nga omwaka guno tegunaggwako so abaagala okutambula ndinayo olugendo okugenda mu Garden of Eden e Botswana ndinayo olugendo Australia ndinayo olugendo mu Indonesia ndinayo olugendo mu America ndinayo olugendo mu London ndinayo olugendo e Sudan bagamba almost ngenda kutandika research owa reality kubanga wano buli wemba nyonyora olumu munda banga abalimba ate bemara okwapeninga tuyezayeza n'aba dereva b'ennyonyi baba pilots basobodde okugula ennyonyi okwosajjo airbus zabadde 3 nga zonna zigenda kwetomera ejjo okosajjo naye at least konti ba pilot balwanye okulaba ekisoboka kyonna waliwo ekintu ekiri mu time zone ngenda otandikirako enkya okunyonyola time zone ne system tugenda kudda mu pose realization nga ate tuli mu quantum zone oba quantum physics basibule Mwai Matayo baagaliza weekend ennungi naye nsaasidde nnyo mwe mwenna abatanakoma okukola ng'ate embeera ekyaliko nnungi munaakomawo ng'ebirwadde bitandise oba munaakomawo nga lockdown zitandise oba nga emiriro gitandise mukomewo mukole Uganda musavinge sente totereka sente mu bank system zigenda tandika kwononeka kwata sente baako kyogula muleke kusoma ketali nga temulina nnimiro so kugula ennimiro olyoka oyige bwe bafumba emmere so mweteke muno okumanya ennyo oba okulowooza ennyo abaddugavu abasinga emirembe nannaku batugamba nti batukola mu kifaananyi kya Katonda oba mwana wa Katonda omulamu naye ekibuzo kyange kiri bwe kiti Katonda baba yatonda sitaani lwaki mu Bayibuli gye bawandiika batugamba nti ffe tulwanyise sitaani ngate lwaki ye yamutonda tasobola mwejjerawo gavumenti bwe kuliyetingawo ekizimbe oba bizinesi yonna nga yagala gijjawo tesindika ffe bannakintu bantu babulijjo yeesitukira neeteekesa mu nkola n'ebijjawo so nze nandisabye nti abantu mwenna mweyongera okumanya ate tweyige n'empisa n'okuwanga n'ebitiibwa kubanga bannayuganda musiiwuse nnyo empisa ate mujjukire nti mwe ba fast mu Katonda abaddugavu naye bananyinisa abamu bagenda tandika kuzuukuka waliwo abeebase nina ebintu byengezaako waliwo research ze ndi mu kukola naye
njagala just ngendo zikufulumya nga bwe mba nakyenza okusiza nga kiwulirira mu nze nga nze chief of command nagwe komanda waki wajja kubuuza teweebaka kiki neebaka nze najja kwebaka nava kagadi nga ntambuza bigere ate nentuka emisiri nendayira okuweereza okukola n'ebitankwatako so mbasiibudde mweraba kansuke ngene nkole ebirala ngena kulekerayo vidiyo eya ekitongole Matayo Foundation enzikiriziganya gye baatuuseeko ng'ekitongole kino n'ekitongole eki kya Avenues gwe nawe neyeteeseteese okutambulanga ne Mwami Matayo mu ŋŋendo ezo ezimu oba endala tujja kuba tukumaniriza ddala wuliriza obubaka obwo okategeera akantu ako kati bw'otunula omunyu wa waragi abanga anywa siriimu nti ajja tuuka ekiseera akoge yenna kati kino kigeje kino ekikono kino kigeje abe teyawukana na muli omunyu wa waragi naddala bano ab'omu byalo teyawukana na mulwadde wa siriimu baŋŋamba ekikoze abo abawaragi nti bamunywa nga oli waragi kabaawo oba obuveera. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Weewaawo tukwanirizaako munywanyi akyekumidde ku mukutu ogwa L40. Webale nnyo weebalire ddala okwerekereza byonna ne channels endala zonna n'ozerekereza n'osalawo otambule naffe. Kituufu nnyo ky'okoze kubanga omuntu ayagala okutambulanga n'okumanya ye muntu abeera n'amagezi oba ye muntu eyeebuuzibwako ku bintu ebimu oba endala oba ebirala. Omuntu oyo nno afaanaganako bw'atyo abeera wanjawulo ku bantu abalala oyinza okuwesanga nga si muntu wa bulijjo era ojja kuba ng'omwawula ku bantu abalala. Weekuumire mu kumanya ne Mwami Matayo nabagamba Mwami Matayo si muntu wa bulijjo era lwo channels endala ze namunnyonnyolako ye ng'omuntu okwalina okusomera akatabo ke eri okuyamba abalala okwongera okumutegeera mu ngeri emu oba endala. Yazaalibwa ddi byonna n'obulamu bwe paka we yatuukira wano eno w'omulabira. Ndi wano naye ali live and kicking era nga n'olwaleero ennaku z'omwezi 16 Ogwokubiri mwaka 2026 amasomero gazzeemu naye abaana tebanna leero ndowooza bapublikidde yaani waawe tugenda otandikira ne Mwami Matayo the Mystic Boy of Uganda. Sebo tukwaniriza ku program y'olunaku olwaleero. muli mutya kansubire muli bulungi naye agamanya g'abazungu nze ngansi ba eri avayo n'erinnya lya King Ramses. Ramses teriri mu luzungu just bateekako wali ka king naye Ramses kikwanguyira kyekyo oba ompita oweekagati naye ebyo by'oluzunguzungu ebyo mwana sibikiririzaamu degali ku channel yo Mystic Boy era bikyuse ebyo gwe weeserekere naye muli mutya kansobere muli bulungi kyanaku nnyo nti aleero olunaku olwaleero nti abaana bagenze ku ssomero leero bayosezza oba oliawo kiwulikikamuko bannayuganda engeri gye mwabadde mupapamu simanyi kyekino kye nabadde ŋŋamba nti oba oliawo obukulembeze bw'ennono bulajagadde nnyo oba buli slow saawa zino kati bw'otunuulira leero 16 Ogwokubiri tujjukira munaddiini eyafa gwe batta naye ng'abaamuta mbu yali gavumenti yamu naye luli bwolwo investigation ezikolebwa nziviirayo ddala naye tusaba mwenna kati abadugavu katulabe wamu n'agenda mu makyaki kujjukira ku musajja wamwe eyalwanirira enkyukakyuka saawa ya leero muli mu nkyukakyuka oba tubadde mu bya bululu naye omu ku baalwanirira enkyukakyuka temugenda kumujjukira mbaliranga kino ekikolo ky'okusigala ewa
bandibadde kujjukira Abafirika tekyetaaga kusigala waka. Kati ssaawa ya leero nze okusaba kwange ngenda wandikirako bakabaka bonna mu Uganda, ngenda bawandikirako amabaluwa bateekewo ennaku ez'okujjukira abantu baffe. Kati ngoyo Janani Lumu teyandibadde nti tumujjukira nti lwakuba nti gavumenti bazira babeerawo nga kale ye yajjira mu gavumenti nti weyafiira olw'okulwanira eddembe ly'abantu, naye kituwa kyakuyiga ki nti kino abandi badde bakiyigamu oba abamukkiririzaamu bebamu ku bali mu makomera nti abali mu layidi ya Janani Lumu abamukkiririzaamu. Kiki ekyamutisa? Nkyukakyuka na kugezaako kukola ki kulwanira ddembe ly'abuntu. Kikyamutisa, yali ayogera nnyo era mu kumutisa serabyeyo ebintu bwe bikyukanga kyeyafiiririra, era tumujjukira nga tumusinza. Oba omaye omuntu bw'aba yafa batugamba nti bwe tumukoowoola tutwalirayo essaala, naye naffe twongerezaako essaala zaffe nti embeera eyamussa tekyukanga, ekyaliwo. Abantu bawambibwa, naffe batuwambyeko, abantu bafa. Nabadde ndabawo Gwen TV ebyali mu kalulu. Omanyize bwe mba njogera ku ebyo soogera bino ebyabaddewo mu kalulu, njogera ku byaliwo 2019 battanga abaana b'abantu. Egyo baali bansigireyo Entebbe. Oluwambo olwasooka bananga musabenga nnyo olunaku lwendikyuka jakakasa nti Africa kinigesi bwaliddamu okuzaalibwa omwana yena nga alina amanyi newe mba siriiwo nti bali muwanga ekitiibwa, era musabanga nnyo nekitakyuka kubanga nkyesunze nnyo. ogamba okukyuka okyuka otya naye kiwanvu bwe mba nkyusa ndowooza bwe mba nkyusa mba nsobola okukola kyenjagala oba kyewandirowoozeza oba kyenandirowoozeza mba nsobola okukikola, mba nkomezaawo oba amaanyi gange gaba gakomyewo. Wano sirina kyendi olaba n'omusirikale ambogolera jasiti omusirikale nantiisa n'okuntiisa nogeddwa naye njakyuka basuubiza nti njakyuka okyuka oba solid nnyo era nemala nkyuka munze ne bwe ziba nnaku 3 sobola okwesasuza kyebankola okumala emyaka 1.5 okubaka ennaku tuyanguza kuli nti tunulira Uganda kati paka tukiri mukozi olunaku lw'omuzira waffe omuntu eyali avumirira bidikiteeta nga bwe batugamba yali alina omumwa omunene, yali avumirira badikiteeta. Omanye kankuweeko omusajja wano bamuyita King Charles, ngenda kumubalagako. Yali former president owe Liberia. Kanyongezeko katono nnyo screen mubalage ku YouTube ojja mubateerayo. Ono omwami King Charles ono King Charles yali former president owe Liberia. Y'omu ku basajja abali mu byafaayo omusajja akyasinze okubba akabe. Gwe omanyi nti ewammwe mupya gw'obululu ono omusajja ali mu world record book, Guinness World Record, nga ye musajja akyasinze okubba obululu ku kisanja kyeyasembayo okwesimbawo. Bategeka okulonda ng'abalonzi abagenda okulonda baali 1,000 abaali bagenda okulonda wano babadde miliyoni 2 n'obugwamu ababadde abalonzi. Naye Liberia mu mwaka gwa 1927 bategeka okulonda ng'abagenda okulonda bali 1,000. Pulezidenti eyali mu buyinza agenda okumaliriza okuwangula ono gwe bayitanga King Charles. yali mu buyinza mu biseera ebyo. Owe Liberia osobola omunoonyako n'ofuna ekitole we
n'omanya ebisingakawo bw'oba obadde okyasenda ababbi b'obululu ono yetongupo yali ku ntiko ali mu byafaayo abalonzi omutwalo gumu n'ekitundu abaali bagenda okulonda mu Liberia 1927 obululu bwagenda okufuluma nga King Charles former president we Liberia ng'awangudde n'obululu abalonda abeewandi naye obululu bwagenda okufuluma ng'awangulidde ku bululu 23,014 naye nga baali balonda baali 1,000 yabba obululu 22,4 kati almost 24,23 n'obugwamu bwebululu bwe yabba naye nga mu byafaayo registration yali erina abantu mu kitundu kati 20 gyavaayo. So omusajja oyo bamuyita King Charles yali we Liberia mu 19 ndowooza omuzimu gw'okuba obululu we gwatandikira mu Africa okuba nti tetulinaamu mbeera yakweyagaliza bw'otunuulira saawa ya leero omuntu gwe tujjukira eyafa yafiirira okwongeza eddoboozi ono Janani Lumu bw'oba oli faaza oli reverand mu biseera biri tewaaliwo kamera tewaaliwo bintu bingi olowooza omuntu gwogenda okusalirako essaala kyeyakola osobola okikola oba tosobola ekibuuzo ekyebuuzibwa ekirala wano mu Africa tewali mbeera eraga nti tujjukira na muntu waffe kyekiri kye nabadde ngamba nti nze ngenda wandiika tebatutaddemu maanyi naye Valentine okusinza emizimu gy'abazungu yabadde akuta akati buli omu ng'apapara adde n'adde eri okusinza eby'abazungu nabadde nsaba kati okusaba kwange kuli bwe kuti nandisabye Katikkiro wa Buganda oba Kabaka oba abeewaffe oba Kabaka we Fort Mwankole ono ow'Ejjinja buli kabaka yenna kyabazinga muteekewo olunaku munoonyemu ennaku z'abazira bammwe mu kifo kya December tujjukire nga abazira baffe mu kifo kya Valentine tujjukire nga abazira baffe Easter tujjukire abaffe biri bye tusinza by'abazungu tebirina makulu saawa ya leero baba nga basoma ebyafaayo za kingdom obwakabaka bwonna tebwajja na bigere tibwateereddwawo kyoba bwalondebwa nga president bwalonda prime minister oba bwalonda n'obukulembeze bwokka kibuze nga bubeerako ne bakirimaanyi baabo nti bw'otunulira Mark 7 yabugwanirira si kubeerire nti baasima busemi nti president tukuwadde okitegeera ekintu ekyo so twandisabye teriyo bwakabaka bwonna butaliiko history teriyo bwakabaka bwonna butaaliko balwanyi oba okitegeera ekintu ekyo so okusaba kwange nandisabye Buganda erina ebika Bunyoro erina ebika n'abalala tubeerewo n'ennaku oba gavumenti etule gavumenti kati nga kooti bwe yakeera n'erangirira nti enguudo zonna eziyitibwa amanya g'ekizungu bagajjewo bagatuuma amanya g'abaddugavu bwe bali wano abaavu ola nti genda ku Kyezi mbugenda Wabakuli kyogamba wano tewaliwo baafa abalwanirira Luganda Bakuli yali muzungu se Kyezi yali muzungu William Street abo n'abazungu oluguudo lwe tulinawo wano tulinawo ziringa tulinawo Tamale tulinawo Lumumba ate owulira Gaddafi Road tulina Gaddafi Muslim wali naye baagijjawo Gaddafi bamugjawo abasiraamu ne bateekawo ne bateekawo Ismail Supreme oba muzikiti obubanga bane ebintu ebiyite by'ekisiraamu bamukyusa Gaddafi tulinawo Nelson Mandela Stadium enambola naye kyekiri nti ebintu ebiri wano nga tetunabagamba nti tukopa omuzungu
kwanga abazungu mubakopa ebyekisiru ebyamagezi nemubireka kyekibi nabagaa nti wanno oba ebintu byonna kebere Kenya kebere America ebintu ebisinga okukora mu ministry egwanga okutambula ziba nguudo masomero nabujanja naye wano mwe mubara nti parliament yefuga eggwanga nemubara nti abalamuzi bebaddako n'obukulembeze onoofuga otya ng'enguudo si nkole onoofuga otya nga amalwaliro si makola abasomesa barajana na misaala nina omuntu gwe nalabyawo yabadde muyimbi ng'akaaba mbu omwana we yafudde omuyimbi ng'atiitinze enviiri bulijjo ngome zitiitinga ne mubeera mu banene nga temubagamba nti mu malwaliro kati omwana wo ke yafudde tumusaasira tukusaasirako naye n'aba abalala bangi abafiiriddeyo mulamu era nga gavumenti egyetugamba nti eddagala lyayonoonese kitegeera kyenjogera so kyandibadde kirungi gwaliraanye ku banene ayimbira abanene n'obagamba yafudde n'obagamba nti emurago tewali ddwaliro kuba ffe betwogera batulabanga abalalu betwogera tebibaamu magezi ate olumu betubyogera batusiba busibu omanyi abakulembeze ba Africa bo oba sisitimu yonna terina ku bukulembeze buli muntu yenna kasita omubuulira ekituufu akulabanga omulabi Matayo tuyanziza nnyo abakatwegattako muweereze ebibuuzo byammwe abali ku TikTok ngenda kubambiyisaawo Matayo tugenda mu nsonga yaffe ennene eyatulese olunaku olwaleero naye badde nsaba tusookeddyoko bino ebibuuzo already ebiriwo mu ddiiro twolekere kakati oli yabadde abuuza nti kantandike nekino oba kunze kiyinza okuba kyangu nti sisitemu za banka zinaabeerako omwaka guno eno oba ekisooka mu byonna lwakuba nti mbeera bize ekisooka nabagambe nti abantu bangi abaana bangi bali wali emakerere bali mu kusoma bya catering osoma oti ebya catering nga tolina faamu yanimiro tolina olima byogenda okitegeera naye betugenda mu nakyo sense nze siwagira muntu kutereka sente mu banka oterekayo zaaki genda ogula ettaka lunda enkoko ogula ettaka kati waliwo zi kampuni za insurance kubanga nze bajja kuwana aba insurance nga baŋŋamba mbu ekitongole kiteke mu insurance obeera owaayo $5,000,000 buli mwaka nti deni bwomala emyaka 2 bw'oba otaddeyo $2,000,000 mbu tuzikuddiza ne tukuteeramu amagoba ga $2,000,000 kati ngenda onoonyereza nga zoowaayo ze bakozesa okuwola omulala bo ne bakola amagoba kugamba ezo $5,000,000 zoowaayo mu mwezi bajja zeeyambisa okuwolerako abantu 10 bakole sente bagagawale kati gwe mu myaka 5 ng'ogenda kufunako $1,000,000 okitegeera kati nembalamu in case nga nzirina ezo $5,000,000 ze nandiwaddeyo omwezi bwe mbanga nina ettaka ly'omuntu nga buli mwezi muwa $3,000,000 ampaako koota ya heeka kyekipande ziba yadi 912 ettaka liba lisuse poroti ndowooza ziba bweba poroti ziba 2 ku 2 poroti we bagipima ku 10 anti eba hafu y'ekipande ziba yadi 8 9 ku 12 opima yadi 9 bwoti n'opima 12 nti ekyo eba koota ya heeka oba yeba hafu eka simanyi kitundu kya kisaawe nti bw'okwata $3,000,000 n'ogamba mu myaka 5 gy'ogenda oteeka mu insurance nga buli mwaka ogulamu enkoko katubale embizi munansonyiwa abasiraamu okwogera bino bwe tubanga mu research bingi bye tuba tulina okwogera naye waliwo n'omulala yaŋŋamba embizi eyo bebimu ku kintu ekireeta sente ebikyasinza okukola sente ate mu bbanga ettono kubanga embizi emu ezaala ebyana nga 8 ku 12 mu buli myezi 3 embizi mu mwaka ezaalamu emirundi 3 mu mwaka gumu kati bwezaala emirundi 3 ekyana saawa ya leero kimu kya $5,000 ewaffe bya 10 kati tubalidde ku sente entono kati bweba bya 10 nga omurundi gumu ezadde byana 8 sije $8,000 kati birabirire byonna bikule
embizi ogitunda emitwalo ne bwogitunda ku myezi 4 mitwalo 3 oba n'ogamba nti bweba yazadde ebikazi nga 5 n'ebisajja 2 kambikuze bebiba bitandika ng'entandikwa bana bakulu baveewo kyekiri kyenagamba bino bembanyonyola ffe baba betukolanga mu buto taata waffe bwe yalaba nga tutandise okukula okutukwasa obuvunaanyizibwa nga mwena abagulirayo ekyana ky'embizi n'embuzi n'abawa n'enkoko emwemu nga kuwa ebintu 3 nagamba kati mbikuwadde birabirire kati gwe oba oyagala birinnye omuddize kyeyakuwa osigaze ebibyo nga olina obirabiro ova ku somero oba ova kulunda ente ova mu faamu olina okoma olabirira ekikyo osooka kya taata bw'ovaayo n'olabirira ekikyo kati omwo bwe baatukulizanga okutuwa omutima ogw'obukozi n'obuvunaanyizibwa naye kati gavumenti nejja netekinga over negamba abazadde temukyavunaanyizibwa ku baana kyovera n'abazadde kati tebakyafaayo oba omwana ayonoonese omwana omugambako takuwuliriza bw'omukubako mb'omugunjula gavumenti eyingirawo abalamuzi tebakyalina byakola babeera ku egyo emisango naye ng'emisango emirala weegiri so abazadde nabo ne bajja mu interest y'abaana kyovera omuzadde akola ebintu bye ng'omwana bw'oba teweefuddeeko biba bibyo so bw'okwata miliyoni 5 oziteeka mu banka zigenda beeramu emyezi 3 n'egyo emyezi 3 emyaka 3 insurance okuddiza sente egenda kumalirira nga ogenda okugyayo emyaka 3 ng'ofunyeko kale katubale ekinene amagoba ga miliyoni 5 naye bw'okwata miliyoni 3 buli mwezi ng'ozigulamu ettaka mu kyalo mu myaka 3 bajja kuba bakolawo dakolansi n'emmere gy'olimawo amagoba ago mu myaka 3 gaba gavuddeyo kyova olaba nti gamba n'oba ogiguze buguzi ku miliyoni 3 ng'ogambye nti ogenda gitunda oba oterekeddemu sente zo kyova olaba nze ettaka likula ogenda okusanga owagula 3 ng'olitunda miliyoni 10 mu mwaka gumu kyokka nga kyekifo kyekimu toyongeddeetolina kyotaddemu teriri mugolodi nti bwenaali ebakamulijja kumpa bulamu wabula nti buli we liyisaawo abantu oba abantu bebayitawo awayiseewo ebbanga likula kituufu kati nowesanga nga eyatereka mu banka nga okoze amagoba ga mitwalo nze kyovera nali ngamba President Museveni nti okuwa abantu parish model oyonoona nabudde wandiziwadde n'abasomesa kubanga teri muntu atakimanyi nti alina kuba bulungi ebyo byonoonera pulezidenti obudde era ne pulezidenti obudde teyandibadde nabwo yandibadde mu bintu birala kukulakulanya ggwanga kuteekawo pulojekiti abantu ne babaako be bakola mu sayansi ne tekinologi kubanga kati tetukyali mu bintu bya bulijjo naye omuntu pulezidenti ne bwajja n'atuuka awantu n'agamba nti ndeese parish model era abantu basigala bagamba mbwatwavuwaziza tuveewo n'ekya banka ebbanka zinaabeerako zo banka system zigenda kwonooneka guno omwaka ogujja gravitation agenda kwetoloola agenda tandika kulabika gravitation okwetoloola ebintu ebimu bigenda tandika kusituka ebintu byembanyonyola saawa zono nyinza okuba nga ndi mulalu naye ebisinga obungi mpaako maakapeni njibateere lwakuba boodi teriiwo naye nagundi gye nali nabawa code eno code kanji bawandiikireko wano iyo njitadde ku maakapeni awo mugiraba egenda kuwapeninga mu gwokusatu wano ebintu bye bateekateeka okusinga gravitation agenda kukyankalana gweoba obadde olowooza nti ensi eriwa muwoka bwerindira eno koodi netesira yemu koodi gyeri mu kweyambisa okwagala okushifutinga gyekozesa oba okunoonya ensi endala yonna weyinza okuddukira mwematayo ekigenda okubanga ekisembayo essaawa zino otera otugamba oba obalaga baneena abalabibo nti gwe n'omuzungu mwayawula tokolaganira ddala nnyo na muzungu naye ate ebyokulabirako bingi
obibawa ate obiyisa mu bazungu okugeza nti obawa ekyokulabirako nga onoga nti nga olaba mu Russia nga olaba mu Bachina nga ate era nabo basigala bazungu. Andi kati ekyo ekintu ekikyalimye Africa okutegeera kyova olaba eno Valentine abasajja abakulu abali wano mu Africa abatusinga kati abansinga ku myaka bosanga omusajja nga wa myaka 5 kudda waggulu bw'omugamba Valentine agamba ebyo byasigalira bavubuka kubanga bo bakimanyi nti biri ku diibudo ba kasasiro bwe mbankuwa example y'abazungu kankutereyo ka video kano kagenda ngera kutereyo video za mirundi ebiri zezigenda okuddamu answer esooka ekulaga Abafirika abaddala nga bwe twali abazungu baali wansi waffe n'omuzungu bwe yamala okwaguza mu buwongo n'alabanga Omufirika amuse taweddeewo kyeyakola n'aleeta bino wammanga tunulira omudugavu engeri gye yayambalanga ng'ali oligino naye bwe bajja baafiisa ebyaffe ne batugamba nti ebyo emisambwa n'ebintu ebimu ebitakirizibwa ewa Katonda teri muzungu asobola kulaga kirungi kyalina balina ebifozi area 51 omulize alien ez'ebika 14 be bamanyi nakugambyeko nti poto eri mu Bermuda Triangle ne mu Pacific era n'ebimu project Russia ze yali erina eza Port Cove gundi operation Port Cove baali baagala batandika okukwata Russia yagala etandika okukwata abasibe ng'ebayisa ng'esinziira mu Colombia mu Cuba ng'esitula ennyonyi n'egiyisa mu direction ya Bermuda Triangle bateke mu system balabe abantu abo babasiba ennyonyi bw'eneeba ebuze ejja kuba ebuliddewa era eyise mu system ki bali mu kuzimba technology oyo naye ebyo abadugavu tebabifokasingako bali mu Valentine 1945 China baayiyanga nga bakola ebigaali ebisaabaza abantu bakola engato mu ngeri y'Ekichina akwata ebigogo n'asiba ku bigundi bya kasooli n'ajjamu engato. Africa musomi mulina diguri mu biseera bya 1945 almost the China percentage yalinga boda nti abamanyi Uganda National Anthem kibatono ku miliyoni 45 eziri mu Uganda olw'eggwanga emitwalo 5 be barumanyi naye abasigadde tebarumanyi kyekimu ne China mu biseera bya 1945 Abachina abaaliwo nga basomye baali benkana ebitundu nga 9 ku buli 100 baali baloyo gavana ng'ate balondemu nga bagavana okuyingira okuwa obuyinza kasita omanyi Oluchina kasita oba mu China ng'ofuuka gavana nga boolaba wano Kenya oyiga Oluswayiri n'oba mu magye naye wano beetaaga barwa ya senior 6 eyasomebwa ey'oluzungu lw'omu America oba Omungereza so ebintu Abachina bye baakola baabikola abasinga nga tebasomye naye mwe musomye mulina zidiguri mulina buli kimu temulina na kyemuyiya temulina na business ebabeezaawo temulina na magezi gagamba nti kangende noonye omulimu wano oguganye kanziruke wali kantandikawo juice agenda asobola owangaala omwezi nga ta-expirinze afuke nga soda naye nga juice eyo mind temugirina temulina mind egamba nti naye muzungu aleese emmotoka mu Africa katuzikoleko reply tubeeko naffe kyetuyiya mukanjire eryato mbaje embaawo nzigategate nfuulemu eryato ebyo ebyakolebwanga byonna temukyabirina lwansonga babaleetera kino esimu babaleetera essimu babaleetera church babaleetera music babaleetera betting mind ziri mu betting mind ziri ku TikTok mind ziri mu church ne mu moto ne wabwe gyebiri singa nkeera n'enkubuuza abazungu ababeera mu church osobola okumpayo bameka abazungu ababeera mu betting ne badda wabula buli kiseera tubeera mu kuseka omuzungu yayiyiza eno app ffe tumanyi eziriko empya omuzungu leero omuyinda afulumiza akapapula kano bookasiba bwoti ne bwoti ogenda wangula ekyesatu omanyi nina ekibuuzo kye neebuuza era njagala mwabampa ansa mwaba betingi abazanyi b'emipiira
nakurumu omusajja yasiba akapapula nga wakuwangula milioni 12 babangulira ddala ssente naye omupiira olwagoba ne gutuuka mu dakiika nga gubula dakiika 2 gulye ogugwe omugaga n'amugamba nti kati wooli akapapula kampepo milioni 5 cash oli n'agaana mu kugaana mu dakiika ezaali zibulayo 2 mu kubulayo dakiika nga 8 ne bagwawula oba bagwawula oba ne bagukuba ne gukola ki sente zabadde agenda okulya n'aziruuzinga nga yataddemu emitwalo 3 bamuwadde milioni 5 n'azigaana mbu yayagala 12 ng'atadde milioni ng'ataddemu emitwalo 3 mu lunaku aganye milioni 5 nakkiriza mbukalye milioni 10 zinatano ze bamugulako akapapula n'azigaana omupiira gwagaana omusajja yafreezinga n'afa kati gwolowooza omusajja oyo yali ategeera oba yali musiru otedde milioni emitwalo 3 bakuwadde milioni 5 ogaana osibye ku kintu kyotategeera ebiseera ebisinga kambagambe kimu lwaki abayimbi bakola nnyo ssente mwoba obupapula mu bizinesi zonna eza bulijjo nti mu bulamu abantu abasinga okwavuwala bavuwadde nga tebali skins singa President Museveni teyali skinga singa waali taliiwo n'olumu ne bwafiira ku ggwanga olumu aba mutuufu nti embeera gye yalimu ssaawa ya leero bw'ogamba omuntu n'omugamba nti jangu tugende tukole n'agamba nze sigende bya kiyayi naye bali balisikinga nga tebalina na vision nti nga tewaliiwo na kintu nti leero tugenda mu nsiko nti tugenda kufunayo ssente bagenda kufa na kuwona okategeera kantu ako beewaayo obulamu bwabwe bwonna naye kati saawa ya leero bebalira ku mikeeka kati ate ffe ne tugamba nti batunyigiriza naye kye balisikinga kyali kinene ekitakolwa ate nga bakirisikinga mu biseera ebyo kusoma kwali kutono okumanya kwali kutono naye mwabe abamanyi temulina kyemuyiyiza muwoza kimu nti omulembe gwa kabaka guno omulembe gyaffe gwakutusiruwaza kale ebyo webito webibadde mwematayo tugenda kati mu nsonga ennene luli eri twakubuuza ekibuuzo oba abantu bo abamu abali ebweru w'eggwanga wali abakyala abo kwaliko ne munne omufiripayini nti bagenda mu nsonga okumala ebbanga oba omulundi ogusukka mugumu omwezi kubanga mu butonde bw'abakyala bane bagenda mu nsonga babalaba ensonga zaabwe omulundi gumu buli mwezi ate tebalina lwamu nnyo naku nga 3 oba 4 nga kivaamu naye oli amaze omwezi mulamba ssebo oyo mulala muteeke wali omulala agenzemu emirundi 2 omulala ye tazirabyeko okumala omwezi mulamba buli eri gonagona ate go n'atandika ozira obanga babuukabuukamu ng'ate tewaliwo nnyo kyamaanyi kyatategeera oba tugamba nti ogenda tufunira solution ekisooka mu byonna nali mbanyonyola ne mbagaa nti edda wano tewaliwo njuba waliwo enjuba za mirundi 2 edda abakazi abedda tebagendanga na mu nsonga ezo otunula history okudda mu myaka gya 1500 ngendagenda mu bazulu abakazi bedda tebagendanga mu nsonga bino byonna kubanga abakazi bedda ekyabaleeteranga obutagenda mu nsonga balina amaanyi nga ne bwe yeeraba n'omusajja omulundi gumu kimala ng'asobola n'okufuna olubuto nga luli magnetic ng'olwa Mariya ne Yesu we batugamba ezo zaali katemba bakugamba taata wa Yesu Yozefu si bwe kiri ye Katonda batugamba taata wa Yesu ye Katonda malayika Gabudyeri ye yaleeta olubuto olwo ate Yozefu yazaala Yozefu teyazaala Yozefu yaliwo nga ndowooza ali akwana Mariya naye edda obwakabaka bwabo Yozefu teyazaala mu Mariya mwana yena teyabeerako ne Mariya yali amukwana nja kubiddamu ebyedda naye edda abakyala abedda basobolanga nga bwe nkugambe nti bwe nkuzaako mu bapuriedian nti basobola ekibaleetera okunona omusaayi bafuna kyoyinza okuyita
bino biri mu quantum physics ndowooza okumanya nnyo oba bino bya bwongo nnyo era mugenda kunsonyiwa era mugenda kunsonyiira ddala ndowooza solution Elon Musk bw'anaaba atuuse Uganda jagibawa wabula okusooka kwa byonna nti namba emu eri bweti abakyala ab'edda oba bepuriedian ebiriwo ebireetera okunuuna omusaayi gw'abaana oba okunywa omusaayi oba okugyamu abaana amaziga kireetwa kino nti bibayambako okushifitinga omubiri nga oli okwekyusakyusa n'okusurviving okubalansinga climate change wabaawo weather oba layers oba ebbugumu eririmu amaanyi agali mu sisitimu y'omubiri erisobola okuwulira nga bw'olaba nti kati amaloboozi agaliwo saawa ya leero ffe tusobola okugagumiikiriza oba tuli balanced nago maloboozi ki ag'ebintu byonna bikereekaana oba ebidongo tuli balanced nabyo nti naye singa olwala omusujja leeyo eri erina okubikkirira singa enafuwa gwe mutwe okukuluma kati bwenafuwa ne bakuba ebidongo saawundi oba owulira nga balinga abakutwe akati ne bakateeka mu bwongo omala kufuna edex okategeera then leeyo eri neddamu neyeegata oba nefuna atoms neyeewanirira kati omutwe kwe kukakana noba nga olimu kyebayita abnomo nomo soba kakati mu kushifitinga okwo nti abakyala ab'edda ne bwe yasobolanga okuliraana omwami yasobolanga okukozesa sensa eziringa amaaso ga kapa nga ziri mu lens nga asobola okusindika frequency nga omusajja ne bw'abeera omukazi ng'abeera wano omusajja alinga eri ku bitaro oba ku masiro nga connection ya love eya feeling nga waliwo magnet esobola okuleetera okwalula amaggi oba abaki naye bwebuuze munauganda owaleero osobola ofuna ekiwundu nekiwona nga togenze mu ddwaliro aba alina okuwa first aid waakiri naye ffe twafunanga ebiwundu na first aid ttaka omuntu yenna mu bulamu bw'oyokyebwanga omuliro eddagala erisobola okuwonya nozaawo omubiri gwo nga n'enkovu tezirabika onosere naye abalagala n'omusekula n'omufuula ensaano kati ku kiwundu kiri kwe bayiwa sere ow'ensaano akujanjaba enkovu eno obutajja zoona teziriddamu nakulabika naye bwe bazijja wano abamerika bwe bajja wano ne bazitwala ne bazikolamu eri bazifuula eddagala lya kansa nodaawo abazungu bayiiya nga be bayiiya biri mu nimiro yo ngufunye bulungi so ebintu bino gavumenti oba buvunaanyizibwa bwa gavumenti oba bwakabaka naye nze sandifokasinze kwabo ku gavumenti oba bwakabaka gwe omuntu gavumenti gwe bw'olwala si yegenda okulumizibwa gwe olumizibwa koze tutya anti abantu bali mu malala ga betting kyaki musaba nga musaba matayo bonna tebali mu betting nze sisibanga kapapula wa anti kati bwotasi nga noba online kwebuli naye nze omuzungu alina ebintu bye yatukola nga tolina bwebyo nagamba nti n'eddole ze bateeka waka ba bulldoors zonna stan mwereere singa nkera nenkulaga obubonero omuzungu bwe yateekamu nga butwekweseemu n'ekikopo ky'onyweramu kiri musimbo eya stan ekikopo naye nga wano twabeeranga n'ebikompe byaffe twabeeranga n'amasowaani twabeeranga n'esepiki ezaffe naye omuntu yena okubeera class batuleetera ebikopo kacyayi beera nako mu office kubanga wasoma okitegeera amata omuntu amara emyezi 6 tanywedde ku busera anywa kofi naye nga kofi process yenna ayita mu byuma ndokosa atagala kwebaka kwa kofi ya buzotulo ngaakola ayongeza bali cooperation mu kofi kati ayongeza maanyi ga kisajja simanyi ge galimu omugaso era nalabanga kawo
Katikkiro ng'agamba abantu mulimu emwanyi era eva y'engombe yekulima mwanyi naye emwanyi tebagirya yokka embagirya bati bintu bingi ebirina okulimibwa tolidde ku mboga abantu tebalya karoti tebalya nakati bwofumba nakati mutunulire abakyayina emmere gye balya bagifumba naye obutungulu agaaya bubisi tebabufumba nakati omukyayina kizibu nnyo okulya emmere n'atalirako kamurali so abakyala sawa ya leero abali mu kizibu ekyo solution gyegenda obbawa ekisooka mu byonna mwetaaga okulya ebintu bibiri ebintu bino abantu abamu we babirya abalala balabanga abaseru nabagamba nti abazungu balya emitwe gy'enkoko n'obugere babijjamu ekirungo ekyokukalubya omubiri obutabootaboota abajapaani bakyekute nnyo n'abachina naye ffe buli we tubirya laba embwa tetegeera bali kye basula ku nkoko byoya byokka byoya ndowooza na byamunda ebyomunda babirya batugamba ngedda nti byayambangako abakyala abakazaala ebiriwa ebyomunda by'embuzi ebyente ebyenkoko n'ebyenkoko ebyo abasawo bagamba nti mubifumba ne mubuuta supa bakazaala ebyenda ebyenkoko ne bibayambako okukalubya olubuto kati kangambe kimu ebintu ebikyasinze ku nyama katugeze ng'eyente ey'embuzi mutwe na bigere okubaamu omugaso n'ebyenda naye n'ennyama eya bulijjo terina na makulu yasi kulya kuwoomesa mubiri naye ekiriisa kiri mu bigere na mutwe kati bw'okinyonyola omuntu ajja kugamba gw'oli mulalu mwe muli kalisiyamu akuyamba okukalubya amagumba mu kigere nakiryako baali bantomedde mwe muli okugulu kutandise okulemala bw'oli omutwe gw'ente oba ogw'embuzi supu w'omutwe ogwo ayambako omubiri oba ennyama eno okuguma olowooza sirimu kiki kyakola ku mubiri sirimu bw'ayingira mu mubiri buli dakiika oba guvaako otubugumu kugamba ngenda kinyonyola naye kijja kuba kizibu nnyo ndowooza abasawo bali kibanyonyola mu 232 omubiri guno nabagamba guliko leeya buli wootalya bwebanga ekunuuna omubiri gutandika okuvaamu obutuuyotuuyo obutonotono oba obutuuyo bwe buyambako atoms libanga bbugumu ebbugumu eryo liriyamba omubiri okusigala nga gugeja ne livaamu amasavu n'obanga ogeja oba munene kati buli we likendeera oba babasaamu virus eya siriimu kati yetandika okulya ekibugumu ekyo bwe kinafuwa obanga baaluuni obanga omupiira bw'ogugyamu omuka guboota okategeera akantu ako kati bw'otunula omunywi wa waragi abanga anywa siriimu nti ajja tuuka ekiseera akoge yenna kati kino kigeje kino ekikono kino kigeje abe teyawukana na muli omunywi wa waragi naddala bano ab'omu byalo teyawukana na mulwadde wa siriimu baŋŋamba ekikoze abo abawaragi nti bamunywa nga oli waragi kabaawo oba obuveera bamunywa tebalidde kyekibaleetera emmere tebamakinga nnyo kiri awo nti emmere gye balya eba tebalanse kugamba ne bwoba nga oli mu jimu nti omubiri guno bw'oguteeka mu waragi oli atandika okusala amasavu ago ku sipiidi ey'enkanana eya siriimu kwakolera kati nosanga otandise okugwerera siriimu ndowooza mu luzungu kitegeeza siriimule ke kantu akatono mwe bajja ekigambo siriimule ke kantu akatono si bwe kiri so kati siriimu bwakukwata oba tokyasobola kufuna atoms era nerino eddagala eriweweeza baalikola nga liyambako okuziiza leeya eno okubanga oba akawuka kali okukulya ennyo nekikuyambako nti ebbugumu lino ery'omu mubiri amasavu gasigala mu position buli woba omira eddagala eryo kati twandigambe nti
wandibaddewo ekirungo oba emmere gy'osobola okulya atomize empeke neeyambako okunafuya akantu kano. ogambye anywa waragi aba anywaki? anywa waragi tayawukana abanga anywa siriimu kubanga era akoga ono omwana yabitudde byamizanyo naye amuzanyo esebo bw'onywa waragi ajja kukoza akutuuse n'emimwa nga simbolizi zifaanagana n'ez'omulwadde wa siriimu. waragi asiikuula emimwa n'otuuka ekiseera nga olinga mulwadde wa siriimu n'okoga kino ojja kugendako mu byalo abasinga wano temukola lisaaki muli mu Kampala okitegeera tutandikirawo tugende mu kopa tuve wa so esebo abali mu nsonga zino ez'abakyala mwetaaga nnyo okusuka mu mulundi ogumu mwetaaga nnyo abakonjo ewaffe mu bukonjo ne mwankole tulina enva ze tutera okulya nga bikola bya muwogo ne babiteeka mu binyeebwa kati weetaaga okulya ebikola ebyo nnyo ebikola bya muwogo ennyo ng'obifumbanga enva ng'oteeka mu binyeebwa then n'omukisingamu ne mukene kati bw'obirya okumala omwezi gumu okuweekisi 3 embeera ejja kuba emaze okukyuka nti energy erimu oba ekirisa kirimu ebyo kijja kuba kisobodde okugatta sisitimu yo okwekwata. Ogambye weetaaga okulya ebikola bya muwogo ennyo ddala n'okubanga ofumba gundi ofumba mujja kugendako mufune ensigo z'ensujju nazo nga ozifumba kati zijja kuyambako okukola shield mu sisitimu y'omukyala. Kati wano bino ebikola bya muwogo birimu ebinyeebwa ne mukene bijja kubanga biyambako sisitimu yo okubanga etambula bulungi. Biri biteekawo shield, sigo z'ensujju zijja teekawo shield mu sisitimu yo. Then bino ebikola bya muwogo bijja banga biteekawo sisitimu nti ensigo okubanga zikola bulungi buli musuwa nga n'amasavu gadda mu pozishoni yaago. Kati ng'omukyala ne bw'ofuna olubuto nga tofuna infect yonna. Bino abakyala afunye olubuto buli dakika ogenda mu ddwaliro ofuna kino ofuna kiri. Sisitimu eba recognized bulungi nga terina kyekyamyemu nga osobola n'okwezaaza. Ebikola bya muwogo bigenda muyambako ekyo n'ensigo z'ensujju. Toyanze tugende mu kopa mwami Matayo wange ojja kunzitira wano ku set. Narabye abaakaabye nti baba wadde Valentine. Saawa ya leero tuli mu kujjukira omuzira waffe yafa. Jana ne Luwumu. Bwe tumujjukira sirabayo bantu bakatuliki bonna abaakaabye banakyukakyuka abantu mu Africa oba mu Uganda. Kiri wano olw'omusitiro olunaku ojja kwewunyisa nga abalujjukira bali wano mu gavumenti bokka. Ffe abantu bwe twegatta ku gavumenti okulujjukira bajaga ya gavumenti kwonoona ssente naye olw'omuzungu bwe lujja bafaaza basaba amamotoka. Mwami Museveni tuweeyo ku motoka tugenze mu Christmas tuweeyo sente za kutegeka kwongera kudaabiriza amakereziya lwa muzungu naye olw'omufirika. Jana ne Luwumu tulumanyiiko kitono. Nelson Mandela yagamba nti no money no respect. Watali sente tojja funa kitiibwa. No good food. No money no relative. Bana waweka lero kutereka sente banka sizikuba siziwarana sikola ki. Naye ate eno vision yali ya president okubaleetera parish model naye ate si ya president yekka ya Africa. Neseba nti omuntu yenna okugaggawala tekyetaaga gundi kubuulira. Tulina olugero olugamba nti abakiga balina olugero olugamba nti aruhire ne wayaraga akooye yayala obuliri neyeebaka. Okategedde aruhire ne wayaraga kitegeeza nti akooye yayala obuliri
bw'ojanga okooye tolina na mukazi kumugamba nti njalira obuliri neebaka ogwawo obugwi ne weebika tolina nakubika okategeera kantu ako bw'oba okimanyi nti olina obuvunaanyizibwa oyagala kubeera bulungi leka kulinda gavumenti nti ekugambe nti gagawala gwefuna teekawo mayindi yonna okutandika okukola no respect no money no money no good food Nelson Mandela silo yagamba so ngakamba tere ebigambo ya Nelson Mandela ya n'ababuulira nze si byange naye kijja kuba kugwe okubaako kyoyigamu mukole mu making sure okukora kuno kulinga butonzi Katonda yatutonda naye mu bulamu lwana nnyo obanje Katonda lwana nnyo bakuwarana sigwe kuwarana lwana nnyo ekibi kikutomere sigwe kukitomera lwana nnyo ofune teri muntu eyali asangiddwawo nti gavumenti yamukubyeko sente wabula atandika okukola neero ne masiki sente zaalina America emutopingako kumuteeka ku topu olw'ekwagala okuuma ekitiibwa kyabwe nti be basinga biliyoni asinga mu ggwanga lya China biliyoniya omutuufu alina obuwumbi bwa $9 buli 91 biliyoniya naye America yakwata abaayo nebawa ku sente bali mu 4, 2, 3 naye kati Elon Musk ali worth $1 billion eza $. Sente ezitasoboka nakolebwa muntu bwenkinyonyola ekyo abantu bajja ebikampani ayina ebintu ebitwala abantu ku bameka wane Uganda bakozesa sente za Elon Musk kampuni za Elon Musk naye wano kampuni ezikola ebintu ebya bulijjo ebyobulamu wano abagaga ba Africa basigala bagamba nti alina biliyoni emu basigala bagamba nti omugaga asinga mu Africa mbw alina biliyoni 30 kwegamba America etwewala etusembeza wansi etuvunza obutabaliraana yadde n'emirundi times 10 naye nga tumaliriza singa osisinkana Omumerika okulungi Omumerika era nja musinkana ng'amugyamu ebyo ebituufu bye neetaaga si kumusinkana ng'amantaala bwe mantaala ndowooza oba okitegeera nti omuntu atuuka ku Mumerika how are you n'akwana mu luzungu naye malya ng'ozadde mwana muddugavu ebyo bye bibanzezaako ne weemoora n'okola wiivu n'okola buli kimu mutunulira abawala abanyankole tebakola wiivu mubasinga obulungi mbasala obuviiri bwabwe bukkaati kambasaleko ekirimi ekkalamo gyeno waliyo omuwala gwe baasasudde ente 8 bamuwasiza ne bamusasula ente 8 neera balina nti wulira nga bagamba mbu yasinga obulungi ewaabwe muwala muwanvu mulungi wampisa bintu ebyo muwala muwanvu mulungi wampisa naye nga gwe bagambye nti mulungi wano e Buganda waliwo abamusinga obulungi e Busoga wano waliwo abamusinga obulungi mu Ankole waliwo abamusinga obulungi naye mu cultures obulungi buba mu mpisa okategeera kantu ako kyekyokuyiga so betudda mu mpisa wano tewakyali mpisa omuwala gwe bawadde gwe basasudde ewaabwe ente 8 nandyagadde tumulageko ku basire queen mumunoonyeeko bannayuganda mu posting bamulabe gwe basasudde ente 8 at least abawala bano abasiba betekako ziwiivu bekuba makeup enjala zibeera eno mu following Lucifer enjala zibeera eno muzirabe mulabe gwe bawadde basigako ne langi mwefuula bizimbe ebizimbe n'emmotoka byetumanye ebisiigibwa langi katulabe omuwala gwe basasudde obukadde emmotoka ente 8 oba akosa makeup akosa cutex akosa weave tabirina just mukara moja asiba yesiga ettaka lye asiba Kiswahili akola ebintu bye naye bamusasudde ente 8 mwami Matayo webalina balire ddala oba wano mu ddakiika 10 nsooke nveeko mu bulango bwaba avenues waliwe twabadde ne mbagaliza olunaku olulungi enkya
tugenda kuyingirako mu kye bayita quantum leap. Njagala banyonyola sanctum in case singa ensi eba etabuse oba ebimeke nga bizuukidde bananyini nsi nga bazuukidde olowooza bayinza oyitirawa miryango ki egiri wano egisobola okuzuukusa demons nezika ku nsi. Mweraba mbagaliza olunaku olungi mukomewo mukole eggwanga litambula abeddusadusa gavumenti balinaako obuzibu mujje twiribe kubanga maaso eyo waliyo ebintu ebibi ebijja so wandibadde ojja n'otandikawo akabizinesi konookola at least embeera embi egenda okujja esange nga kyokozeko kikoze oba nga olina kyolinawo. Bagaliza olunaku olungi mweraba. Kyenzo nyo tuyanze Mami Matayo bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero naye nga foundation weziri zino zijja beera nesezi leka mu bulago obukomo bwebuli n'obwennimiro bwennyini buno okuteeka mu nnimiro oza akakuba katandise okujjako eyo wansi mu byalo papa wano mu Kampala naffe tukafunako ennaku ezimu n'ebiro ebimu kati ono jamwetalaga mu nnimiro kisinzira ku nnimiro bwe muntu bwojja okwetaaga kano bwatona tewina muzido nagumu ono kopa mwennyini oba ofuna ono buno bwabaddewo bwe bumunooza ku bwafisse aba Valentine bwe batulekeddewo naffe ate naawe abwetaaga ojja kujja obusinkana wano ofiisi kano nagamba ebassaawa ate nga nez'abaami weziri ene bassaawa n'akakomo buno bwabakyala n'obulala we buli earrings okuva emisiri weziri amanya nze Vigeston M njagala mbe nga nkusiibulira wano eno ojja tusanga Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku Butaala ojja tusanga ekkubeera erikirira Makerere we tusangibwa akumata 13 sinkali mu vidiyo ettako naku n'abalwanja. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.